Abantu abamu bakkiriza balabyeko bantu bagala kulaba kabaka. Thomas yagaana ebyokufa kwa Yesu bamukomere. Nagaana edda bamutwale eri akajagija kamu. Bala kulabako bamukomereddewa bamuzisewa. Nalumba zesijja kukize. Abantu abamu bali mu kika kya Thomas. Eri abakkiriza. Naye wali abakkiriza. Naye banaabye ekika kya Thomas nabo babawomu. Abantu bazze beeta bamukutta bakabaka baabwe bakatikkiro. Okay. Ono balinga abagezaako okumugamba tokwata obuufu bwa Saapolo kaggwa. Omuganda agamba nti okuwummula si kutuuka. Tuwummudde mu buwummuzi. Tuwummudde mu buwummuzi naye mbadde ngezaako okulaga nze ndeeseemu bukulu bwa kabaka. Museveni yatukwatira ku kabaka. Gw'okimanyi nti abamu tutya n'obuweereza obwa waggulu bwe tulabanga bunaasitama ku kabaka. Naye abantu tebaddanga yona kubuuza kiki ekiganya Uganda okukola ki? Okutambula. Tosobola kuzimba ggwanga oligambe nti ttereevu naye ng'olizimbira ku bikyamu. Tekiriyo. Kati mu mbeera efaanana bw'etyo ssebo, Muganda muddemu kyabuuzizza. Muddemu kyayagala. Ne Katikkiro yakugambye teyalabyeko naye amuwuliza. Sigamba ntamanyi yagambye amuwuliza. Obuganda tewabaawo alowooza nti waliwo abukozesa mu kubuuza kabaka. Ye kabaka wakubuuzibwa leero naddi nanja. Kakati ne Katikkiro nze muwa amagezi tateekwa kuteekawo lukonko ekyo kyabulabe gyali ng'omuntu kubanga enkya waali enkya takola ki? Enkya taliiwo. Ekyo ekifo si kyankomeredde kubanga ne ku mulembe guno ogwa kabaka Mutebi naye akimanyi ti Katikkiro waabwe aliwo obubonero abantu bwe batandise okutunuulira obulaga nti buno si bwe bubonero obuyinza okulaga nti kabaka waffe ali mu ddembe. Kakati ekirala kubanga kati gwolaba kabaka oyo abantu bo bamuyita kabaka afuga naye kabaka alimu akatundu akalaba. Kabaka is a spiritual leader waffe. Era kino kye tumwagala kisukka okuba kabaka omukulembeze. Kabaka ono ali spiritual. Is a how spiritual leader. Era kino kyonna kyogamba nti Buganda omwoyo ogutafa tosobola kulwanyisa kuba tosobola kulwanyisa ekyo kabaka asukkawo. Abasajja bano babi nnyo emitima gyabwe okusinga nga bwe tubakola ki? Naye ate ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga n'abagamba ayina famire ye. Mbadde nkizenze nga nkiwulira nanti ayina abaana be ayina famire ye. Kituufu ekyo kyonna tukimanyi. Abaana bo babanja taata waabwe. Babanja Muteesa. Era baddembe okubeera ne taata waabwe. Era bo bamanya bya taata. Libanja kabaka. Era babenaka. Naye eno kabaka. Ne bwensanga nalinnya sisobola officially kumubuuza nti kabaka aliwa. Era ngamba nti teyabalaga Katikkiro we. Ebyo tebyalimu. Teyabalaga Katikkiro we. Kyava aleeta Ddamula n'agikwasa Mwannyina n'agikwasa Katikkiro ebweru olubiri. Obuganda bwonna ne butegeera nti kati tosobola kubuuza mulangira mu ddembe lyo mwana wa kabaka nti kabaka aliwa nga yabalaga Katikkiro. Giba giwunya. Era gamba bugambi ti mwana obadde kyowekyo gendi bwa Katikkiro bubunoonya kabaka. Bubunoonya kabaka ne bonoonya Mutebi. Ode kakati njagadde okutaggulula akatundu ako kannono. Tuleme kukaluubiriza Bambejja balangira baana kubanga bo bamanyi ekyo kinene. Ate ekintu ekyeraliikiriza nakyo njagala nkitegeeza abantu bakitegeere. Ssekawuka kaali kakulumye bagamba ne bwolaba ekiyiwe ky'omuzi okola ki? Odduka. Odde bwolaba omunyi odduka. Bwe bawaŋŋangusa kabaka Mwanga taawe jajjaawe gye baamutwala eZanzibar eri Seychelles tebaamutwala mu kkomera nga Luzira. Yali mu mansion
nyumba nayo nga nnene linga ya lubiri. Era abantu be yagenda nabo bakyala be yabalina yazaalirayo n'abaana mu bwanganguse. Era n'abamu baafiirayo. Era n'omwana we omwe yakomawo yakatufaako ebbanga sidde n'omumbejja. Era n'abaana bamwanga we bali. Naye yali mu buwaŋŋanguse. Era abantu bwe bagamba nga ye twagala kulabe nga baga nti mutugire mugende mulabe. Era abantu bagendanga ne balaba ku mwanga. Ngali mbuwambe. Ngali mbuwambe. Naye baamuttirayo. Ate ne taata we. Kabalega. Naye bwe baamujja e Bunyoro. Ne Kenya gye yali teyali mu kkomera. Era ne baamuwa mansioni. N'azaalirayo n'abaana. Naye tayimu tebo y'okumutta bwe yatuuka. Era Kabalega baamutta. Kakati abantu bwe bakugamba kabaka waffe ali luddawa nga tulina history. Tulina history afaanana bw'atyo. Toteeka bitaafu mu kyenyi. Tolina musango eri bantu bo kabaka be yakwasa kulembera. Bwe ndowooza kandowooze nti nkyogedde bulungi. Abantu beetaaga si kubawooyawooya kuba ate n'okuwooyawooya kirala ki buba bwana buto. Kwegamba abantu beetaaga okubaddamu nabo bawulire nti bamatidde. Waliwo omusajja omubaka w'olukiiko eggulo yagambye mukama wange tulowooza nti ngaffe abaka abakiika wano oba naffe twandifunye ng'omukisa okulaba ku kabaka kale olwo ne bwe tuba tuzzeeyo mu bantu kirabike nti nno twamulabyeko bano bajja gumya balala. Akati ekyo kyalabise ng'era yakizzeemu ng'abalaata. Nsigambye kubalaata. Ayinza okuba nga yakizzeemu bulungi mu ngeri ye bwe yagambye kabaka alabika ku matikkira ge kabaka agulawo olukiiko ng'agula emipiira kiiko egamba naye ate egimu ku mikolo kabaka gy'ateekeddwa okukola bubadde bubonero eri abantu obutamulaba. Nebagamba bwogamba nti abasawo baatuwadde amagezi kabaka obutabeera mumbi n'abantu be. Kabaka n'agenda e Kasenyi ku mwalo n'asisinkana abantu nga n'ebiseera ebisinga obungi abasawo b'ebyobulamu batugamba nti endwadde ezisinga obungi zifumbekedde nnyo mu bantu abasangibwa ku ki. Kaakati kabaka n'agenda mu nga bwe twamulaba. Kabaka n'agenda gye yasanga kati honorable minister Balamu na biki byonna. Kwegamba awo abantu batandika okugamba protoko ya kabaka nga tetugiraba. Kwegamba obweraliikirivu bwa kabaka w'abantu eri kabaka waabwe tebutandise kati wadde ng'alwadde. Waliwo obubonero abantu bwe batandise okutunuulira obulaga nti buno si bwe bubonero obuyinza okulaga nti kabaka waffe ali mu ddembe. Kakati ekirala Buganda guno si gwe mulundi ogusoose okulwaza bakabaka. Bakabaka b'e Buganda bazze balwala era bakabaka b'e Buganda ne bakisa n'emiki n'omikono. Wano kabaka Ssuuna yalwala kukomayo bukomi. Oya sebo. Awo olaba eddwaliro ly'e Mulago kati lwali lubiri lwa Ssuuna. Era olaba ekkanisa ya Kakande we wali oluzzi mwe bajjanga ebbumba eryabumbanga emmumbwa ogenda okufumula kabaka Ssuuna. Era oluzzi olwo oluli awo Kakande mwajja amazzi n'agatunda n'agagabira abantu ne bawona. Olwo oluzzi lwe bayita olw'omusamba Mulago. Owulidde lwe luzzi olw'omusamba gwe bayita musamba gwaffe baguyita Mulago. Tolowooza nti awo okutuula eddwaliro ly'e Mulago nti kigambo kya Luzungu. Awo abantu bagendangawo okuwonyezebwawo endwadde ez'enjawulo. Era kwe kutwala ettaka eryo eddwaliro ne baliyita ery'e Mulago.
Odi kakati bakabaka baffe kyembadde nzijokwa titubadde balwala era ne twana obudde okubakaki okubajjanjaba era kiri kiwawulidde professor nganga kyoba oli awo tuyinza n'omutwalirayo kadagala akaganda ng'ayina gyakisimbula kubanga ffe bakabaka baffe tukkiriza nti basobola okulwala naye tetukoze kimala kubanga kati gwolaba kabaka oyo abantu bo bamuyita kabaka afuga naye kabaka alimu akatundu akalaba kabaka is the spiritual leader waffe era kino kyetumwagala kisukka okuba kabaka omukulembeze kabaka ono ali spiritual is a how spiritual leader era kino kyonna kyogamba nti Buganda omwoyo ogutafa tosobola kulwanya kuba tosobola kulwanyisa ekyo kabaka asukkawo buli kyonna kyetukola spiritually oliaki kabaka yakola order yakivunanyizibwako oyinza kukitunira nga bwolaba Ayatollah supreme leader wa Iran simufuzi abafuzi bonna yabalekeno naye oli yakuyogera ekikola ekisembayo ne bwagamba nti ensi ezikirire Bannayirani bakkiriza kakati ffe ku kabaka kkiriza bakubuuza ekibuuzo ate bw'olabanga kinafu kolya kikubuuziza mugambe nja kuddamu President bamubuuziza ebibuuzo eggulu nga talina ansa yabyo omwaki yakoze yaga nja basisinkana ng'ennaku z'omwezi 2 Juni ayongezaayo asobole okwanukula kati owekitiibwa naye si buli kibuuzo nti bwe kijja kyanukule sawa kubuuzaako awo omaye bagamba okuyiga tekuggwayo tuyiga buli lunaku owekitiibwa Charles Peter Mayiga ntuzoba nalwa programu eno ajja kufuna byana bayizeemu nga kinoomu lwansonga onapo gy'oyogeddeko enkulu nti si buli kibuuzo kye bateeka ku mmeeza olina ansa yakyo yoyo omuntu omugezi sijja gamba nti owekitiibwa si mugezi naye engeri gy'abiddamu ebintu bye naye ge magezi ge nga kinoomu mbuuza singa olukiiko oluddamu okutuula lwonna nga taleese ansa olwoza Munnayuganda ku kabaka we asobola kukola ati no kyendaba ku Katikkiro waffe ng'omuntu onyiiga ng'omuntu okola ki atumbira ng'omuntu onyiiga ate ng'oluusi oyinza n'okulowooza nti abakunyiiza balina information gye batakola ki gye batalina naye njagala Katikkiro waffe amanye ng'ekyafaayo kiri kye naleese okusooka nti omuntu watuukira okwokya olubiri kabaka mwasula omuntu watuukira okwokya embuga y'essaza okuggungulula nga Muganda mu Bwakabaka nga ne kabaka mwali ng'ate kabaka si mulwadde kiba kitegeeza nti embuga y'essaza kwaliko omulamuzi era abantu abaali tebasobola nti babajja Tanzania abakola ebyo baali bamanyiddwa naye nga bagamba nti oba ku lw'ensi yaffe mutukwata nga twagala tulwanira kusasula mwanyi zaffe kati oyinza otya okugamba omuntu ayagala okumanya ebikwata kabaka we ekyo kirako ansa okuleka okumugamba nti wuno ali wano kyetaaga okumunyola ebigambo ebingi omuntu azze akugambe nti mu nnyumba mukyala wange ali muno simple mwete naye genda osooka oleteera ebbaluwa ya DPC genda kyeyamandakali genda kule ojja gambye omukyala n'abaana bange muwambe mwebali muno olide kakati ekyo kitegeeza nti ansa weeri naye waliwo obutali butuufu waliwo obutali bulambulukufu mu kutegeeza abantu ate buli lw'otaddamu oyongera abantu okutumbira ku kintu ekitalina olyawo makulu awo tutuuse otegedde kakati nenfune nendowooza nti tetujja kuleka mbeera eno etandike kubanga okuteekawo embeera nti abantu basobola okulumba Katikkiro wa Buganda nga bwe baagala nakyo si kirungi kubanga enkya leero waali enkya wajja kubeerawo Katikkiro muki omulala tetusaanye kuzimba kifaananyi kino nnyo nti Katikkiro w'e Buganda basobola okumuyisa bwe batyo nga bwe babakoze eki nga bwe baagala naye nga ate oluusi
bagamba tobeera mu nyumba ya ndabirwamu ngate naawe gy'osinzira okuba amaki kakati ebinaakuddira endabirwamu zijja kukola ki zijja kuyika. Nze ndowooza nti abantu kyebyagala okumanya tekirina muwendo gwonna gwe kikosa oyo gwe bakibuuza tekirina kubanga nkugambye nkuwadde n'ekyafayo nti abantu basobola n'okwesitukira ku ssente zaabwe ne balinnya ennyonyi nga n'abamu tebali mu ngatto obusungu lwa kabaka ne batuuka ne balaba ku kabaka tuzze Bungereza twagala kulaba kabaka gavana gwe yaze kakati gwe ogwo omwoyo gwa wano gusikirwa busikirwa ezo ennyumba z'abasajja abagenda e Bungereza olwaliro be bantu aboogera enkiiko z'abasajja abateesa benoze kankubuulire Muteesa bagenda okumuwaŋŋanguza yali yakamala n'okugaziya olukiiko nga lugenzeemu ababaka b'abantu ng'ate jjukira n'abantu okufuna ababaka baabwe bakirwanira buki bulwanizi juuzi olukiiko lwa Buganda olwalingamu abantu abatali balonde buki butereevu nga baami b'amasaza n'abakungu bakabe batuula mu lukiiko lwa Buganda ate ne bakola ki abo ne bagamba kyo kijja kusoboka ate kati gwoddire bana abakwasisa amateeka balina n'amakomera ku masaza ate banaatuusa batya ebirowoozo byaffe nga kizibu nnyo kabaka n'aga nti bwekyo bwe kiri ne bakkiriza abantu basatu okulondebwa okuva mu buli ssaza kwe kufuna ababaka 6 abajja mu lukiiko lwa Buganda abalondeddwa obuki obutereevu okweyongera ku baami ab'amasaza aba gavumenti ya kabaka baali tebannabana kubugumya mbooge gavana n'akwata kabaka n'amuwaŋŋanguza naye ababaka abo be baayamba olukiiko be baayamba Obuganda okusobola okuteekawo embeera y'okudda kwa kabaka n'afaayo ate n'akomawo nga muwanguzi ng'okimanyi nti enguzi yali yava dda okimanyi nti awo gavana ye yali alowooza nti oba Muteesa agize bw'atyo balonde kabaka omulala kati kisoboka Abaganda baagaana kati mu mbeera efaanana bwetyo ssebo Muganda muddemu kyabuuzizza muddemu kyayagala era nze mpa amagezi nti ekisingako obulungi kabaka waffe ye akoze omulimu gwe kabaka kino kyabadde alabika mu ngeri gy'abadde alabikamu kabonero akalaga nti bannange mu lubiri gye ndi temundaba naye we munsuubira sijja kujja awo tosobola kuŋŋamba yakinnyonnyodde nga okiyinza okitegeera naye nga kabaka agenda ku mizaalibwa gwe ku pulojekiti ennene bwetyo n'alabika naye ate enkeera n'atakola ki enkeera n'atalabika bwe tosobola kuŋŋamba nti ekyo ekintu kivuunulwa mu ngeri nnene nnyo abantu abamu bakkiriza balabyeko bantu baagala kulaba kabaka Thomas yagaana ebyokufa kwa Yesu bamukomere n'agaana edda bwe mutwale eri akajaja kamu mala kulabako bamukomereddewa bamuzisewa n'alumba nze sijja kukize abantu abamu bali mu kika kya Thomas tojja kubajjawo era ne Yesu yali tasobola kuleka Thomas genda nandowooza ye nti takomereddwa bamala kulabako amaye nti Thomas owakanya ebiwundu tobiraba ke Thomas lwakkiriza nga naye binakani akoze eki ng'amulabikidde kati abantu abamu bali mu kika kya Thomas balina okulaba era bano bakola ebintu bibiri balina omukisa abakkiriza nga tebakoze eki nga tabalabyeko era n'abo ne Thomas naye teyakomererwa teyavumirirwa ne Thomas eyalabako naye teyakola ki naye teyavumirirwa kubanga ne Thomas yajjayo bwino yeyajjayo bwino Yesu baali bamukomeredde mu kizikiza Yesu baali bamuttidde ng'ensi tekola ki nga tetegedde Thomas yajjayo embeera yoyo omuntu wa Buganda n'agamba Thomas towakana bankomeredde nzuno kakati abantu kye banoonya abantu bali mu kika kya Thomas
newankubadde waliwo abayinza okukkiriza nga tebalabyeko nga Bible bweyogera ngaera abakkiriza naye Nakani abasawo baganye okumulaba abasawo ali mu kujja eri abakkiriza naye bonna waliyo abakkiriza naye bano ab'ekika kya Thomas nabo babawa omukisa balabeko mulwadde ngali ku ndiri balabeko nabo bajje bategeeze Obuganda nti balabye naye Omutanda talina PRO ati twanakugambye Abaganda bamaze ebbanga nga protocol ya Kabaka tebagikola tebagiraba ne Katikkiro yakugambye teyalabyeko naye amuwuliza naitamanyi sigamba ntamanyi yagambye amuwuliza Katikkiro alabiddwako agenze mu Amerika agenze mu ngeza atinga abantu lwaki agamba nti nakobyewo ebifaananyi bibino nga bamulabako bekoni mukaserefi nedda Katikkiro yasitudde officially ogenda okulaba Kabaka esibo nene Katikkiro naye bwagamba nti Nakani muwuliza tomulaba naye muwuliza twagala Thomas eno ensonga tujagalamu Thomas ayina okukkiriza nga alabyeko yoyo omuntu wa wansi omuganda bwato era nga baga amaaso g'omuganda gali mu ngalo baleke abantu bagende balabe ku Mutanda oba aliridda batubulire ennyonyi ekitundu mwali abantu batambula ennyonyi wano wonna zijjula bannayuganda abagenze ettaka abagenze Germany abagenze mu Amerika abagenze ludda wa mu maaso wagenda kutuukako ebibuzo nga babuuza Mayiga wali okweka kakati ebyo byonna ffe tubyogera lwa mutima mulungi ate tubyogera lwa bumanyi ate tetulina bukyayi kyoba tusiiga oluna naye ensi bwetyo bweyina obuvunaanyizibwa ku Kabaka waayo gw'omanyi omuwendo Omuganda tatunuulira buwanguzi bwa Pulezidenti Museveni kulwanira mu Buganda n'awangula be yali alwanyiza obuwanguzi obwo Omuganda abuvungisa n'obutakompasetingibwa bantu bafiira mu lutalo luno kubanga obuwanguzi buno bwajjiramu Kabaka timu ebyo byonna bye twayitamu ebyalo byaffe ne bisigala matongo abantu baffe ne battibwa abamu ne bafiira makomera obugagga bwaffe ne bubbibwa abalina ente ne ziriibwa emmere yonna n'eriibwa ebyalo byonna ne bisasika kale Kabaka yali amaze ebbanga nga kasita Kabaka yakola ki yakomawo ogwo omuwendo munene nnyo Abaganda gwe baawaayo kakati baba nga baafunamu Kabaka tobazanyirako nowe tobazanyirako bwe abantu bafiirwa obugagga bwe bataligenda kuddayo kufuna naye bakikkiriza kasa balina Kabaka waabwe gwe temwatambula mu Buganda entaana emu ne bagiziikamu abantu 3,000 mwaka kyoko olutalo lwa Museveni genda entaana endala eri wano Gombe olaba abantu bakuŋŋaanya obuwangwa obuli omu entaana egombe Nakani abantu tebaagala kulamba naye Abaganda bakkiriza ne bagamba nina okwekweka kale kakibere bwekyo bwe kibanga olutalo luno tulufunyeemu kudda kwa Kabaka kale katugume katusonyiwe byonna ebyatukolaki ebyatuukako abantu ne bafa ebyobugagga byabo ne bigenda tebuliyinza kudda obugagga obwabalibwanga ku Ggombolola obwabalibwanga ku ssaza ly'Egini nti bagagga kati obugagga banojjole nga bwe wawulidde Pulezidenti Museveni bwanojjola Bantake Bakaddu Kiberu simanyi baali abagagga ku miliyoni 15 eziri mu Buganda naye nga abagagga anojjola baki naye nga oli obugagga nga tebuba bwange obugagga buba bwa kitundu abantu b'Egindi balina ekyuma ky'emmwanyi balina n'ekyuma ky'eppamba balina enzizi bantu b'Egundi balina enguudo si bya kinnoomu bantu b'Egundi amasomero malungi abantu b'Egindi bazekyalo naye nga bazimba bulungi amaki naye kakati obugagga boogera bwa muntu ogwo boogera bwa BMK
bogera bangu BMK olufa tanabana kukalira mutaka nga bagamba kooti ebintu bya BMK ebikoze eki ebitutte musajja nakolera emyaka 50 nemutwa mu lunaku nafa ebintu ebitwalibwa olunaku lumu ebintu bya BMK babitutte nakati buno obugagga obubalibwa ku muntu omu abantu balina n'okutya nti buno obugagga si bwa bannannyini bugagga obwo naye luli ebugagga bwabanga bwa kitundu abantu b'egindi balima emmwanyi so sigamba nti Sserunkuuma alima emmwanyi obutegera kyegamba obugagga nga bwa kitundu era ng'empakati essaza ly'egindi eryasinze okungula emmwanyi nga si bantu si muntu Ssekinoomu kati ensi bw'eneeba tennaba kuddamu kuziba byebyo bye twafiirwa nga abantu balina amasitoowa ku level ey'ekyalo oba ey'omuluka akati emmwanyi ezo ne zitwalibwa okusunsulibwa ku muluka oba ku ggombolola so kyo kingamba ng'obugagga si bwa muntu njagala kiddamu kikutegere ng'obugagga si bwa muntu Ssekinoomu naye ng'obugagga abantu b'egindi bakozi balima ebikajja abantu b'egindi balima kino owawulirayo omuntu agamba nti Masaka amatooke ga gundi abantu b'e Masaka balima amatooke yes akati mu mbeera efaana bwekyo obugagga bwe twafiirwa akati gwe obulumi obwo abantu bafunamu kabaka ne bakkiriza embeera yes ne bwe tunaagenda nga tuddawo mu ngeri yakwavula kasita kabaka waffe akola ki kati omuwendo oguli emabega wa kabaka ogwo bwe bulumi abantu bwe bamubuulizaamu onyonyodde ensonga kakati buli alina omukisa okubuuzibwa ekibuuzo kyonna kabaka aliwa yanukula na bwegendereza bajja ku challenginga abantu wano tebaalina gwe baasiibula abantu abamu twabalaba bakomyewo obukomi ng'olutalo lukoze eki luwedde nenge ekyabatwala bakomawo na kabaka akati abo abantu bwe baba bakubuuza baddemu na bwegendereza naye kanjogere mpola mpola kuba nanti olaba ffe tubeera nnyo mu community tubeera nnyo mu field abatuuze abamu ndowooza nga kino mboozi era ffe wano pulezidenti bino byonna obukakamu bwaffe tebwali mu kigambo twebaka ku tulo owe twebaka ku tulo nedda kigambo eki kabaka Museveni yatukwatira ku kabaka gwokimanyi nti abamu tutya n'obuweereza obwa waggulu bwe tulabanga bunaasitama ku kabaka yesebo era wano omuntu tatunuulirwa bulungi nnyo kugamba nti agenze nti ate protoko y'eggwanga eraga ebifo eby'abantu abasingamu okuba abakukunavu tibe bino nga kabaka waffe mu bakukunavu taliimu diba joogo eryo zina joogo tekitegerekeka ejjoogo oba okitegedde ti omusajja naye kino tekikola ki kubanga eno ensi tennaweza myaka bufukunya bino ebitundu okukola Uganda kyebava gamba nti Buganda ye Uganda abantu tebakitegeera balowooza nti nako kwekulunza endagaano eyatondawo Uganda ebitundu ebirala byonna byajjanga byegatta kuki ate tebyajja lumu ebitundu ebyasembayo bye bino eby'Ekisoro ne West Nile okukola Uganda era byajjiranga mu myaka gyaki gyanjawulo nga bazimbira kuki ku Uganda kakali ku Buganda akati tulowooza nti kino kyakwekuluntaza tugenda okukola constitution etuleeta mu independence waliwo obukulizo bungi nnyo nga naye mmwe Abangereza twakola nammwe endagaano ya myaka 6 kati
endagaano zino mututwala mutya mu Uganda ng'endagaano zino tetunnazikomya nammwe era ekifo kya kabaka waffe kigenda kufaanana kitya ye yakola nammwe endagaano ezikoze bino byonna byonna era ffe tekwali kwetiitiibya mbale twagala okuba ab'enkizo ku bitundu ebiki ebirala naye kyali kibuuzo ekyalema gavana okukola ki okuddamu nanga naye kyetusobola okukola mwe tusobola kubanga si kirungi kubanga okweyawula kubali ate be mwezimbiddwako ensero gye tuzimbiddwako mutuwadde ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe mukituwadde ku lizi ku lwa Uganda mutuwadde palamenti weeri etteesezo eryo ku lwa Uganda tetuli ekyapa mmwe mukirina kwa tuzimbe gundi Central Police ne police endala zonna eziddukanya ebyamateeka byonna byapa mmwe mutwazise ettaka eryo ekibuga Kampala mukitwazise Ntebe mukitwazise kubanga endagaano za Ntebe zaali bbiri ey'ekisaawe yanjawulo n'ekibuga Ntebe okukoleramu ebyobufuzi nga byaki zonna ndagaano myaka 25 mutwazise ekibuga Masaka Mubende n'ebirala byonna okukoleramu ebyobusuubuzi kati bwe mugamba nti temwagala ganga ensonga zireme tulemesa kubeera mu Uganda soyuya kyekugamba ebyo byonna nga byandagaano kati mu kifaananyi ekyo bagamba nti okay tukoze constitution eno eya 1962 abafuzi president wa Uganda anaavanga mu bafuzi abaki abalala abensikirano nenga yali endagaano ngate bano sibe bakyagala nokyagala naye omuzungu yalemererwa okuddira ku ba stakeholders bano abazimbiddwako ensi be yatuukiramu bakabalega babu institution zino zigenda kusigalawa mu nsi eyitibwa ki mu nsi eyitibwa Uganda era kyova olaba nti akalulu kagenda okukubwa balonda ku Muteesa nekyabazinga waki be bayimirirawo Muteesa bamukubako akalulu mu parliament n'asinga kyabazinga obuki obulu era kyoli Wilberforce Nadope n'abeera vice president si lwakuba nti abaala mu parliament abaaliwo tebakola ki kwe kulonda Obote okubeera prime minister n'ebirala nga byaddira akati abantu balina obulumi n'obugagga ku bakabaka baabwe tosobola kumala gaveri n'ogamba nti bwe bakubuuza nti kabaka ow'engeri eyo bw'oba ojja kabaka ng'abazungu batuuka wano kubanga ono musika wa nsonga ziri kabaka Mwanga wa nsonga nakali Daudi Chwa Muteesa katulina kabaka Mutebi obugagga obuli mu layini eyo engeri gye tubusongako n'okukkiririza nti bateekwa okubeerawo kintu kinene nnyo n'okulwana kwaffe okuwaayo ebirowoozo mu constitution nakwo gwali lutalo n'ensonga we zikyali tumanyi we ziri era tulinda ddi we zinaazuukukawo zitambule okututuusaako ku kye tukola ki luno olutalo lwaffe tetuluwummuzanga lutalo lwaffe tero omuganda agamba nti okuwummula si kutuuka tuwummudde mu buwummuzi tuwummudde mu buwummuzi naye mbadde ngezaako okulaga nze ndeeseemu bukulu bwa kabaka abuuzibwa nti ali luddawa kyekyokka mbadde nkulaga kabaka abaatambula ennyonyi ne bazimayo nga okunoonyeza Uganda constitution eneekola ki Obote gye yajja n'akuba obukubi ng'agolokosa oba yaloota bulosi simanyi n'abantu abamuwagira akati olwaleero Uganda tetereeranga naye abantu tebaddangayo nakubuuza kiki ekiganya Uganda okukola ki okutambula tosobola kuzimba ggwanga oligambe nti ttereevu naye ng'olizimbira ku bikyamu tekiriyo awo wekitiibwa ennyonnyola gy'onnyonnyoddemu points zino nsamwe nabo abaliko ndoza bafunefuni bitabo na pen bawandiike wene nti onyonyodde nga binalisuulirangako mu mwaka ogw'ataano bawanga kusoma Muteesa Edward n'atadda ne Muteesa the first naye n'atakomawo Muteesa the second tetuyeetaaga kiba nti nabo twataddeyo amaloboozi gaabwe ag'enjawulo ku social media twagamba nti owekitiibwa kiba kya Peter Mayiga addemu ansa addemu abatuuze bano otherwise nze kyendowooza nekyendabako ennaku zino obucupa bunaatera okutandika nze amagezi gempa mukama waaye Katikkiro
abantu ba Buganda enimiro ye abantu ba Buganda bwe bamwawukanako bwe bamuvaako abatalinawo kyalinawo bayinza omutwala entyagi si kumutwala ntyagi njagala nkugambe nti kiringa nga kugamba nti bakujje kuwa gavana wa Bank of Uganda ola sibo gy'obadde olya si kulya gy'obadde olina obuvunaanyizibwa bwe balangira nti tokyali gavana wa Bank of Uganda tewabadda gy'oli bakubuze ku bya ssente oba weddemu kubanga eri Bank of Uganda ekuuma ssente z'abaki z'Abannayuganda bagifunidde omuntu omuki omulala n'olwekyo bannannyini ssente bwe baba balina kye boogera ku ssente nga bagamba ssente yaffe ng'enaabuuka lwaki teringa ye Kenya ssente yaffe lwaki eggwamu ate nga bwe yalina amaanyi bwe gati tobogoka gamba bugambi nti nno kinaayongera amaanyi gaffe tubeere nga tukola byonna bino byonna twongere amaanyi mu ssente yaffe efune amaki amaanyi era emisomo gibeerawo okunnyonnyola abantu kola ki pulezidenti yamaze olunaku lulamba ng'ali kololo era nze nabadde ntunuulira wano nga ndaba nga pulezidenti ono tazanyisa abantu abo zenkiiko zaabeeramu bano be bantu be yalayirira kubanga okwata obuyinza eyo nnyingo nkulu nnyo okugabanya keeki y'eggwanga eva mu abo zino enkiiko endala zonna yandibadde azera n'atula n'abantu bali n'abawa obudde ne bakola ki ne bakkaanya akati ne Katikkiro nze muwa amagezi tateekwa kuteekawo olukonko nti waliwo n'akabona akalaga nti wafunyiseewo abantu baga nti ate takkaanya naki takkaanya nabo ekyo kyabulabe gyali ng'omuntu kubanga enkya waali enkya takola ki enkya taliiwo ekyo ekifo si kyankoberedde kubanga ne ku mulembe guno ogwa Kabaka Mutebi naye akimanyi Katikkiro waako twasooka n'Oweekitiibwa Nkanji tudda ku Oweekitiibwa Mulwannyammuli Ssemwogere ne tudda ku Oweekitiibwa Muliika ne tudda ku Oweekitiibwa Jebbi Walusimbi kati yaaliwo Katikkiro wakutaano omu yekka ye yakafa Nkanji abala bwe bali kakati eyo byonna olina obitunuulira nogamba buno obulamu Ssaabasajja Kabaka nnyambye bubaddemu ate buyinza n'okukyakumakya nga sirina buvunaanyizibwa buno naye tekitegeeza nti olina ensi erinda beetya ensi erira beetya emirimu gyange erijoogerako ki kubanga olwaleero boogera ku bantu newankubadde bamaze emyaka 20 nga batugenzeeko naye n'ogamba ne Yuda n'akola ekyo yakola kyaki olwaleero twogera ku Bakatikkiro nga Basapolo Kaggwa twogera ku Bakatikkiro nga Bansibirwa weewaawo abamu baagala okulaga nti baakola ebintu naye bwe bakugirayo fayiro zaano gamba baakola bino baakola byaki Kabaka yali abakoze eki akati tulina okubutakola nsobi z'abalala ze baakola tulina okukola ensobi ngaye ekisinga obukulu mu kino nti abantu bazze beetaba mu kutta bakabaka baabwe Bakatikkiro ono balinga abagezaako okumugamba tokwata obuufu bwa Sapolo Kaggwa kye yakola n'abaami ab'oku ntikka baali balinaanye Sapolo Kaggwa nga Bahaamu Bakisingiri n'abalala abayisibwamu abazungu okutta Kabaka Mwanga ne bateekawo embeera Kabaka Dawudi Chwa yafiira akati Abaganda balaga Katikkiro mu kubuuza Kabaka ekifaananyi ekyo omukono gwo tegulabikira mu nsonga eno kubanga biri bwino yonna w'osobola okugenda omusanga gy'ali ng'abantu abo beetabye mu kutta Kabaka kati eyo ensonga nnene si nsonga ya kujooga Katikkiro si nsonga ya kulumba Katikkiro Katikkiro musajja abaddewo ebbanga ddene ng'akola mirimu gye nga tannajja mu kifo kino baamuteekako ku eggwagi baaliteekanga ku Katikkiro Ssemwogere twagala Federo
babimbuzangako naye nga yali minisita wa cabinet. Yes, naye buli lwojja mu kifo kino ne bwobanga ne fayiro zosangamu batandika obikuuza ne byotakolanga. Yes, kakati obukulembeze tubutegere nti bwe buti bukola ki bwe buba, naye gw'otwala oluwalo lwo mu ngeri entuufu n'onnyonnyola abantu naga nti owa musajja ayinza okuba nga si y'anaamaliriza ensonga eno naye aginnyonnyodde buki aginnyonnyodde mwanda. Ate kakati ekirala musajja munnamateeka mutendeke. Obutendeke bwa munnamateeka ne bw'oba ozizza musango otula wali mu kkooti n'okulangajja n'okola ki n'olangajja nafunye looya. Naye katira katolabanga nze ndabyeko mu kisango ekyo nakati wa looya namukyusizza ng'anamanga omusango gwange adiba kkooti. Era balooya abamu babagobera mu kkooti n'agamba ssebo mulamuzi ono looya mukoze ki mugobi nsaba mpeebwa obudde nfune looya omuki ono tajja kusobola musango gwange. Akati tetwagala embeera eyo efaanane bw'ekyo, naye mu bukakkamu Obuganda tewabaawo alowooza nti waliwo abukozesa mu kubuuza kabaka. Ye kabaka wa kubuuzibwa leero naddi n'enkya. Era ne wano tugamba twetaaga Ssaabasajja Kabaka alabikeko eri abantu bagume emyoyo. Okay, obwekyo tuyinza tweyanzeege yize ensonga ez'omutanda explanation gyatuwadde kindly mujagale mutambule nayo era nga betugamba sifa abasoose sifa abasembye sifa abasinga okumanya. So nawe kikyogattako ku ekyo bwekitiibwa kyava okwogerako. Ekyo yakatalekeka of recent Uganda twalabyeko abantu balinga basatu babawadde embago babataddeko envumbo temudda waffe Bungereza things of that kind n'akaunti zaabwe naziteekako envumbo. Gwe njugira ku yo owekitiibwa naye munanga bebita ennaku zino sinaba Honorable Anita Amongi awamu ne Nandutu ne Gitutu abantu abo n'abasatu. Ekibuuzo olowooza abantu bano kubateekako envumbo bategeeza ki okubakaliga? Okusooka kwa byonna envumbo nagiwulira naye n'okuddamu kwabo abaateekeddwako envumbo omu ku bo yagambye nti ekyandisinze okunnuma kunteekako nvumbo obutadda Bukedya. Naye bwe mba nsobola okugenda Bukedya sikoze loosi sina loosi gyenkola. Esente ze mukwata gye nazijja zibatuukeko eyo wakyaliwo nange wendi eyo loosi. Naye ebirala byonna bwe muba n'ensonga kwe musinziira munteekeko envumbo kusalawo kwamu. Nze ate n'ekirala nze sikkiriziganya nnyo na muntu ayinza okuba nga azizza omusango ate nga tebagumubuulidde muteekesaako nvumbo ate obanga agumanyi ate obanga agumanyi. Era ku mulundi guno ekyasinza obutavaayo bulungi ate abantu wano baatwalibwa mu kkooti kuvunaanibwa ku nsonga naye bo baba nga balina ensonga zaabwe bazikole nga bwe baagala. Naye nze n'abazungu n'ebintu ebimu byesikkiriziganya naki nabo kubanga ffe kasookanga bajja kutulumba eno nga beefuula abavumbuzi abatuvumbudde libadde ejjoogojjereere. Bino okugamba nti amawanga agaafugwako Bungereza gwamanye ekigambo ekyo bwe kivunulwa amawanga nga balinganga banoonya abantu abalwala ku kawaali. Abantu mwenna tuyita abantu abalwala ku kawaali, tuyita abantu abalwala ku COVID, tuyita abantu abalwala mukene. Gwolaba nti bagenda baleka maaka ezo okimanyi bonna abalwadde ba Mukenya balina association, abalwadde ba kansa balina association, abalwadde bakyo balina association. Kwegamba abasajja bano babi nnyo emitima gyabwe okusinga nga bwe tubakolaki
era bwe tulifuna abakulembeze abatekkiriranya nabo lwe tugenda okufuna obwetwaze. Nze nina bye sikkiriziganya naki nabyo, nina bye sikkiriziganya nabyo. Nze tosobola kuŋŋamba nti saagala bisiyaga ojja kuŋŋaana ogenda e Bungereza nkimeyo ki kwegamba ŋŋambe nti mbyagala olwo nsobola ogenda e Bungereza nkimeyo ki kakati abantu baffe n'eri emirimu tebabawa, professional jobs tebazibawa, tubona babawa byeyo. Kakati omuntu ogenda ku kikyeki lwaki owaayo ensi yo osobola okugamba mbu visa bajja kukuma visa tojja kgenda eri ye lwaki bo sente bazitwala eri bebamanyi ekyo nakyo kikyamu. Abantu oba bazimba amasomero n'amawoteeri sente zibeeraawo babeeraawo be balimanya kubanga essaawa y'okubanoonyaamu omunyago we liba etuuse era kigenda kulabika. Ne bw'ozitwala eyo ng'essaawa y'okunoonyaamu omunyago etuuse omunyago bagenda gubanoonyaamu bagambe akawunti yabaddeko miliyoni $1 baginyigiddeyo nayo gugambye ebyo byonna gomanyi kye bayita miliyoni $1 za biliyoni 3.5 duuka kiwona eritunda mu $1 teriri nalirabanga Kampala oli abajanga tute free shop ba diplomats bagula nga bagulamu naki na $1. Okay. Yes. Kyogedde bulungi. Ate ku kino ekyabasuubuzi babadde basuubira nti omusajja agenda kubagamba omusolo gwendi system eyo njijjeeko naye ati abazemu nga bagamba abasuubuzi nti omusolo influence nagirabyeko nange kyensobola okubagamba baleme kugura computers expensive mukozesa essimu. Kitegeeza amagezi gonna ge yabadde abawa kuwa musolo obaga ngeri kikuwa ki musolo era yabadde abasomesa nti amawanga gonna obaga abazungu baki gayimiridde okusoloza muki musolo wabula kyesaate ekyo nabadde nyinga ayagala okutegeera byabadde ebintu ebyo bibiri. Abasuubuzi tebagaana kuwa muki musolo naye omusolo ogubabinikwa munene. Gavumenti ng'eyita mu pulezidenti waffe ng'egamba nti ebintu ebijjiwa muno nga bitwalibwa ebweru w'eggwanga tebivaako muki musolo wabula ebyo ebiyingizibwa bye mujja Japan luddawa bwe tutajjaako musolo muba mugaggawaza baliwa abeeri kitegeeza mmwe temwagala nsi yammwe ate nga sente muzitwala eri owulidde akati ng'ebintu buli muntu yeetaaga obudde okutegeera ki okutegeera mune n'agamba nti ebikolerwa wano kati abantu bagamba naye ssebo ebikolerwa wano bannayuganda tebabiyagala kuba tebiri ku mutindo gwe bakola ki gwe baagala n'abaganda kati nze saati eyange gye ndimu mugiraba mutya ekolerwa wano labiki byonna kati ebintu ebyo nembiraba nenegeraageranya ku nze ngenda mu dduuka wali nengula sukaali kilo mu supermarket sinjika 65 oba 5 oba 5 bw'osanga enkyanga beeyi ekoze eki ekyuse ogula bulu akati nze gwe yabadde agamba nze asembayo okgenda okukozesa ekintu nze nsasula ki nze nsasula vaati nze akozesa ekintu nze nsasula ki vaati eyo kakati bano abali wakati bano abantuusaako sukaali sabbuuni omunnyo biki byonna balinganga abeejensi ba revenue ba revenue collection gundi authority kati yenga president abaga nti abange mwe kibalumira wa akati ono omwogezi yabadde asembayo nga agamba Mr. President watandika ddi okunyigiriza omuntu wa wansi enkola wagitandika ddi nga tebadde emberenge yewegegidde omuntu ono wa wansi ono enga n'omusuubuzi tamulumirirwa naye ng'omusuubuzi yalemereddwa okwogera renti gwasasula mu bizimbe balemererwa okunyola president amasanyalaze amazzi n'ebirala expenses zaabwe okusobola okusoloza vyeti ono obute kubanga tebabitundira mu kisaawe kya gavumenti nti bali mu katale ka mubuulo buli muntu amaduuka agatundira mu bbeeyi zaki atunda sukaali wa gavumenti oba ebulankani ekirimu banasasula miliyoni 2 oli waaka mu kitundu omulala waabuna kati eyo yabadde ensonga y'okukola ki
naye wetutundira ebintu bino revenue wetusange etusoloozeeko omusolo batubulire ensonga lwaki ebizimbe babitusasuzana mu dola lwaki biri ku ssente bweziti ekyo balemereddwa. Ani agamba nti edduuka lya miliyoni 2 akibala atya ng'emitayimbwa egizimba giva wano seminti wa wano amabaati ga wano ebirala bya wano ekyo lwaki ebintu ebiri ku ssente ezo kakati eyo debate yabadde erina okukola ki yabadde erina okubaawo. Naye ndabamu n'ekirala nti akuuma kano kandibanga kayambyeko kubabadde babba omusolo oba kubbiramu okubba omusolo kitegeeza tiwaleeta ebintu olina okusasula miliyoni 4 n'osasula bibiri n'osasula 2 era obawaddengawo waliwo amaloozi agagamba nti ono twazzamu ne tumubana empapula yazigira wiiki kati alina kusasula ssente bwezi yacupula akati nga kitegeeza nti akuuma kano kagenda kubala ono. Naye ate owekitiibwa kambozemu kwa katono mukulu Tibihabulwa tagamba tetukkirizibwa kumuyita Museveni Mr. Tibihabulwa bwagamba nti ebintu ebiva wano mu Uganda tebisasula musolo naye ate mwennyini nakkiriza ba investor bajje babeere wano nga tebasasula musolo ani anyigiriza munne. Era waliwo omukyala eyayogedde points enayagadde nti ate ne ba investors abaleeteddwa kuno baleese n'abawa ettaka lya bwerere abaweevinga omusolo ti ate ebintu bye bakola bye ne babitusuubuza ate nabo babireeta mu katale gye tukola ki gye tutunda. Ekyo ekintu yabadde point nkulu nnyo okutembeeza ate mukansuubuza ate gwe ekikuleeta mu katale gye ntunda okimayo ki ogenze ku site kuguzeeko tiles ekapeeka owulidde ate gwe ekikutwala mu masayiti tiles ne bazijja direct ku factory bazireeta ku masayiti kati bino byonsuubuza ate revenue kweyagala ngenda bisasula ate ngenda kukola ntya tugenda kuddawa kweyembeera owulidde kakati awo nalabye nga president yabadde musajja mutuufu bwe yagambye bannange tudde mugenda kuza omwezi aga yabadde talina anza nga atono awo oli munnaffe bamusingira anza n'abadde nakati abange 21 yagambye 20th ogw'omukaaga bannange tuddemu kati ajasigala abongezayo paka last naye ne bwana batabongezaayo ne bwana babongezaayo naye bamusuddeko akazito n'ebintu byabadde takola ki bw'aba abadde abimanyi tabadde tamanyi ngeri bituuka bisanyusa bantu oba bituuka bireka obulumi n'enkovu mu bantu kati agenda kutunuulira obulumi n'enkovu abantu bakola ki zibayita kuba tusobola kuŋŋamba nti pulezidenti abadde tamanyi ekyo kikyamu abeera amanyi naye kyayinza okugamba nti ate bayinza kuba nga balina obulungi ate basasula nga basasulidde emyaka gino gyonna kati abantu babadde bagezaako mugamba nti sebo tusasula naye akazito kamaanyi kakendeere pulezidenti agamba tuddemu ngaaga kati yo okuddamu tagenda kusirika agenda kuyita abakugu bonna abalage mwana inchi problemu ye wekola ki weeri tugisolovinga tutya. Yes. Sibula abatulaba ddala okutwala omukisa guno okwebaza aba Flash TV n'abantu mwenna abatulabye oluusi bye twogera si bye byenkomeredde tusobola okuba nga naffe kumanya kwaffe na bulumyu bwe tulina kuzimba ggwanga lino n'okusingira ddala obwakabaka bwa Buganda tekitegeeza nti tuggalira okutegeera okw'abantu okulala kwonna tekitegeeza nti tuvuula obuweereza bw'abantu abalala bonna naye singa kyali bwe kityo tewandibaddewo nkiiko tewandibaddewo kuwuliziganya maloboozi ag'enjawulo n'olwekyo ffe nga obwakabaka bwa Buganda ebbanga lyonna tulina enkiiko ezitugatta nnyingi naye nga olukiiko olutongole olwa bonna lwe lukiiko lwaki era twogedde bino kubanga Katikkiro yagguddewo debate mu bantu bwe yayogedde eri Obuganda ng'asinziira mu kiiko era byebyo bye twagadde afune ebirowoozo byaffe afune maloboozi agava mu bantu kubanga kira kyekigendeerwa yogera eri Obuganda ofune amaloboozi agakola ki olowooza nti amaloboozi ag'enjawulo gagenda agawulira
tusobole okufunamu Obuganda obutereddwa obuki. Mwebale nnyo, mwebale tulabana kutuwuliriza. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Awangaale Magulu Nyondo. Tuyanze gimwe na banafula channel Uganda mutukirize tukamwa nnako olwaleero wekitiibwa tumweyanziza nnyo tunyonyedde bulungi ensonga z'omutanda gwe simanyi gwe atulabye era atuwuliriza kikyoyizeemu mu ekyo. So nange kyenzizeemu olwaleero nti ebibuuzo bibeera ebingi siriikiriramukko bagambe nja kubaddamu enkeera CBS kweri mujja kunjaku naye bw'obiddamu wakayisa otya sikujabagirira sikola kale kyonna gye kiri. So nange nteeka eddoboozi yange ngamba bannange tukyetaaga omutanda n'ekiwamba abantu kingi mu ggwanga. Bannayuganda banafu bawambiddwa nnyo ab'enjawulo. So tusaba gavumenti eri mu bufuzi ekumyewo abantu baffe abawambiddwa, si Kabaka yekka, saani ne buli muntu, kuba obudde obusinga tugamba Yesu anaatera okukomawo anakusanga atya nga okyatulugunya mwana w'omuntu. Katwagaze okwera obulungi, but don't forget to subscribe and share our content day and all the night. Mbeere bulungi mwenna, mweraba.